Kati abantu muli eyebweru w'eggwanga mugenda otegeera omugaso gwaffe muli ku bunkenke kasuku kiri kitya tekiyira bwe kiri naffe tetumanyi tuli kati ku update yesebo halo yesebo kyo kali kiki oyinawo So far so good for Mulyanyama. He's leading by huge margin. Wetugatagata mu wetugatagata pa polling station. Ogendo kulabanga wasinga ngagenda asinga wanene. For instance waliwo wolabira ddalanga amuddirira Judith Abaho alimu abiri tasuka 23 ate tafubi tafubya weda wasinga afuna wemu afunawo galiwa gofunye ya lalala tafubi yo weda wasinga zero kwemu Shamim Malende ali kubitinga abantu by a very huge margin ne gundi ne Zahara takola bulungi naye naye oli kukyala kubaita mujini ya nasolati ali surprisingly ali mukuru bulungi nnyo so kati sofa goyina ujini yali mu lead ujini ali mu lead Malende Mulyanyama luyirika naye nga kakyali kalidi si wanene so po naona Kampala njagala kuwa makinge zombi Rubaga we bakabalako kuga sebona semuju nese muju agenze atoya bali mu kubanyo gundi ali mulidi musajja waffe Musisi na chaimba ni Nyanza akola bulungi nnyo waita bufumbira akola bulungi nnyo abana bwe tubabirowoza siwe biri gundi naye akola kukutuka mbwanika batisia mwaba abataka abebitiibwa yayinza okugezaako bati naye santi z'okuwangula nyingi abedi bwanika nejyalondera bamukubye ku polling station ye wennyini awo George Musisi here I come asisi nilipatize ofisa ngi chali wangaze so kati George Musisi tentatively yoyo wakira sijazira atupe mbuga amujeyo wane gundi sekona bamujjemu magola yakawangudde ne walona ku polling station nakuwadde jenva gundi sekona afunyeyo bulungu 3 1 2 3 okay akola kubinyo kwafuna akamu ndowooza mubiwulira bannange kankutandikire de Makindye East omusajja gwe bayita Alinganda Mulyanyama banne abatadde ku kikaliriro n'abalyanga ali ennyama Mulyanyama abalidde buli omanyi bati okukuuma nakukumba nabeera asooka nabeera wokubiri asovwempiriddeyo sabawonga 57 na polling stations ezisinga Alinganda Mulyanyama aziwangudde nga wangulira waggulu eno neighbor we Zahara Luyirika naye akyali erya Alan Sewanyana akyali kyakuli Utugende Rubaga South omukyala Eugenia Nasolo abantu bamulaze nnyo okwagala ali mu lead y'amaanyi awo then ne neighbor we Abubeka Kawalya ku North naye akikutte naye kintu akikutte bulungi akyali mu lead Utugenda Kawempe North Council Elias Lukwago twabadde era kubuuza azze mu kiyakola Nalukoola Council Nalukoola azzeemu kyeyakola mu by election ali mu lead y'amaanyi nnyo then wetugenda mu South era wenviiriddeyo kuba netoloddeyo 12 kitundu awo nga contestation ekyali nnyo wakati wa Roy Sembogga ne chairman Nyanza bakyetwala polling stations ezimu ogenda okusanga Nyanza aliidinzeeyo ate awalala nga Sembogga aliidinzeeyo ate bakyetwalira ddala then wetugenda Nakawa West yo tebabaddewo competition wadde Ssenyonyi ayodde Kayoole ali mubire waggulu ng'ennyonyi then Nakawa East omusibe ebuzira gyali embuto zatandise okuvuga ebuzira wayiswa mufumbiro ekintu abantu bamunaazizzaako ennaku y'enkomera bamuyiridde buyizi bululu then wetukomawo wano Kampala Central
competition yabadde wakati wa Minza Kabanda ne David Lewis Lubongoya naye nga mbadde nakafunawo David Lewis Lubongoya abadde akyali mulidi yawo. Ye Honorable Luzi Kasala afuna ssala nga muwanvu abantu bagambye gwe kasita olina wuuli olina omuwanvu ssala tuleke kati wetukkirira ne tugenda e Masaka Sebina gy'aviira Mukungwe abadde akyali mu lead against incumbent aliyo owekitiibwa Mpuuga abadde akyali mu lead naye nabo nga bakyetwala bakyabala waliwo polling stations ezimu zembuddeyo nga tebalina kubala bwayo naye bwe obadde wakafunikibwawo nga gy'aviira ekintu akiri mu lead then ekabonera kimanya mwami Patrick Kuteesa wa NUP abadde akyalidinga Abedi Bwanika Ssebo mukama wange. Yes, kati ndowooza emukono yo era kibadde kisuubirwa nti Nambooze era kyaliko kuvuganya wabula bwe tuba tugenza ate emitiya n'eno wabadde ate amawulire agewunyisiza buli omu. Contestation olunaku olwadde ndi mukulaba abamu ku badde batunuulira ensonga eyo. Contestation bwe bwabadde olunaku olwabadde wakati wa Joyce Baagala ne former minister Nabakooba naye tukwewuunyisa olunaku olwaleero nti ate omukyala Nabbosa Mukisa Proscovia ate ali mu liidi waggulu nnyo kuba n'ababiri. Then eri mu municipal zaake ye enku yazukumye ddala ezaaka abantu bamuwadde enku ne zaakira ddala ye ndowooza abantu bamusiima busiimi. So then neeno mugundire ddala omwami ono Lumu naye abadde akyalidinga Lumu owa DP yagidde ku independent ku luno.